Mukama yebazibwe nate mwenna abaana ba Mukama abanda abaana bampulira twebaza Mukama tukuumye era n'atuwa obulamu oli mulamu lwakuba Mukama ayagala obeere mulamu y'ensonga lwaki osobola okumpulira leero kubanga Mukama atuwadde obulamu ate era tumwebaza olw'ebbanga lyonna lyatuwadde okubeera nga tuyiga omusomo guno tuzze nga tuyiga omusomo ogukwata ku kutuukiriza okuteesa kwa Katonda oba ekigendererwa kya Katonda oba enteekateeka ya Katonda eri obulamu bwo. Bintu ebyo bisatu bitegeeza ekintu kyekimu. Nzize nga mbiyigirizaako twasooka ne tulaba nti buli omu ku ffe alina enteekateeka Katonda gye yamutegekera mu bulamu buno. Kiki Katonda kyayagala omuntu oyo atuukirize. Kati tuli Katonda akagamba nti buli omu ku ffe ateekeddwa okuzuula ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwe kubanga toyinza kutuukiriza ky'otazudde, toyinza kutuukiriza ky'otamanyi. Kati bwe twatuuka Katonda ako akagamba nti buli muntu ku ffe alina okuzuula ekyo Katonda kye yateeseza obulamu bwe, n'atandika n'ebyo ebitusobozesa okuzuula. Ekisooka twalaba nti kwe kumanya Mukama. Bw'omanya Mukama n'omutegeera n'omuzuula, weezuula kikyoli mu ye. Ekyo nakinnyonnyola ne nkivaako. Ekyokubiri kyali nti kwe kubanga munda mu ggwe olinamu okuyaayaana okw'okwagala okukola okwagala kwa Katonda. Ffe abaana b'abantu tugamba Mukama sooka ondage okwagala kwo ndyoke nkutuukirize. Naye ye Mukama agamba naawe sooka ondage ng'oyagala okutuukiriza okwagala kwange ndyoke nkukulage. Ebyo nzize nga mbyogera. Kati ekyokusatu kiri okwewerayo ddala gy'ali, nti weewerayo ddala eri Mukama n'abalaga nti nga omuntu bw'awanika emikono ng'ali mu lutalo ne yeewaayo bamuwambe. Kati bwe tutyo bwe tulina okwewaayo eri Mukama okulaga nti ye y'ayinza byonna, ffe tetulina kye tuyinza, ne twesuula mu mikono gye ne twewaayo gy'ali okubeera nga kati yatuluŋŋamya, yatuteeseza, yatulaga ekyokukola, yatuyamba okutuukiriza. Akati omulundi ogwayita ntandika okuyigiriza ku kwesigama ku Mwoyo Omutukuvu, okwesigamira ddala ku Mwoyo Omutukuvu. Naye bwe nali nga njigiriza ne mbeerako ekintu kye nakoonako ne kireeta ebibuuzo bingi. Mbadde mbiraba mu inbox yange naye ne nsalawo nti sijja kubyanukulira bweru, kambyanukulire wakati mu musomo nga tuyiga. Nga bambuuzanga nti naye kaakati ffe tuba tugamba nti mpulidde okuva eri Mukama era ne ŋŋamba abantu nti Mukama ŋŋambye oba Omwoyo Mutukuvu aŋŋambye. Kaakati ate ggwe bw'otugaana okubeera nga tugamba nti Omwoyo Mutukuvu aŋŋambye oba Mukama aŋŋambye, kiba kiti ekyo. Mu kuyigiriza kwange kuno ekigendererwa kyange kyali okugamba nti twesigame ku Mwoyo Omutukuvu oba tumwesigamireko ddala, tuwulire okuva gy'ali kubanga Katonda ayogera era akyayogera nga bwe yayogeranga mu ndagaano enkadde, bwe yayogeranga asobola okwogera n'abantu sekinnoomu n'omanya nti Mukama Katonda ayogedde nange. Naye kye nali ŋŋaana nti Mukama ne bw'aba ayogedde naawe, leka kubeera nga kyokulembeza eri abantu bagamba nti Mukama yayogedde nange. Kye nali ŋŋamba nti bw'aba Mukama ayogedde naawe situgaana Mukama ayogedde naawe, naye lwaki kyokulembeza okutugamba nti Mukama yayogedde nange? Tugambe bugambi ekyo Mukama kye yayogedde naawe. Naye bw'ogamba nti Mukama yayogedde nange obanga tukugira nti kati temuteekamu kulowooza kwonna kubanga bintu bya Mukama. Era nga tulaba nti emirundi egisinga si buli yenna ayogera nti Mukama ayogedde nange nti Mukama aba ayogedde naye. Kankiddemu nti si buli yenna ayogera nti Mukama ayogedde nange nti Mukama aba ayogedde naye. Omuntu ayinza okuba n'ebirowoozo bye munda mu ye,
ayinza okuba n'ebigendererwa bye munda mu ye naye n'akikozesa ogga nti Mukama ayogedde nange. Kati ekyo kye nali mbeewaza nti Mukama bw'abanga si yayogedde naawe tomuwaayiriza, towaayiriza Mwoyo Mutukuvu nti Omwoyo Mutukuvu ayogedde nange oba nti Mukama ayogedde nange. Gweyogera bwogezi ky'owulira nti Mukama kyagambye, abantu bajja kukikola ne bw'obeera totaddeeko nti Mukama yakiŋŋambye. Ekyo eky'okukikkaatiriza nti Mukama yaŋŋambye kye nali ŋŋamba nti ebansobi gye tuli n'okusingira ddala Mukama bw'aba taggambye ky'oba okola kiba kibi. Sin ky'oba okola kiba kibi. Akati nja kubalaga bwe naaba nnina obudde nja kubeera nga mbalaga ku baali boogedde nti Mukama antumye naye nga tabatumye ne mu byawandiikibwa mwebali. Ne mu byawandiikibwa mwebali. Naye njagadde nsooke njogere ku kino nyongere okukkaatiriza ku ky'okwesigamira ddala ku Mukama nga twesigama ku Mwoyo Mutukuvu, okwesigamira ddala ku Mwoyo Mutukuvu mu byonna bye tukola. Oyinza okubeera nga kyokola oba kyogenda okukola nga kirungi kituufu maaso ga Mukama, naye nga weetaaga okwesigama ku Mwoyo Mutukuvu okumanya wa waayagala nkikole. Yadde kituufu Mukama akyagala era ayagala okikole, naye wa waayagala okikolere. Na budde ki, biseera ki byayagala okikoleremu, ate era na eri bantu ki okikole, eri bantu ki. Akati tulaba mu Bikolwa by'Abatume essula ya 16, Bikolwa by'Abatume essula ya 16 okuva ku lunyiriri lwa 6 okutuuka ku lw'10, nga Pawulo ne banne baamanya nti Mukama ayagala tubuulire enjiri, naye mu kwesigama ku Mwoyo Mutukuvu baasookanga ne baagala oga nti aka tugibuulire wano, naye nga beesigamye ku Mwoyo Mutukuvu n'abagamba temugibuulira wano. Ne bagenda awalala era ng'Omwoyo Mutukuvu abagaana okubuulira okutuusa lwe yabalaga wa we yali ayagala babuulire enjiri. Kye baali bagenda okukola kituufu, naye nga ekifo si kye kyali ekituufu. Y'ensonga lwaki tulina okwesigamanga ku Mwoyo Mutukuvu mu byonna. Bikolwa by'Abatume 16 okuva ku lw'omukaaga okutuuka ku lw'10. Olw'omukaaga luga nti ne bayita mu nsi y'e Furugiya ne Galatiya, kubanga baaganibwa Omwoyo Mutukuvu okwogera ekigambo mu Asiya. Ne batuuka okumpi ne Musiya, ne bagezaako okugenda e Bisuniya, n'omwoyo gwa Yesu n'atabaganya. Baayita mu Furugiya ne bayita mu Galatiya, ne bagaanibwa Omwoyo Mutukuvu okubuulira ekigambo kyonna mu Furugiya oba mu Galatiya. Omwoyo Mutukuvu n'abagaana. Naye okusobola okumanya nti Omwoyo Mutukuvu tayagala mbuulire wano oba Katonda tayagala mbuulire mu kitundu kino, oteekeddwa okuba nga weesigama ku Mwoyo Mutukuvu. Y'ensonga lwaki emu oba ebimu ku ebyo bye tulina okubeera nga tukola ebituleetera okuzuula entegeka ya Katonda oba okuteesa kwa Katonda oba ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwaffe, kitugwanidde okwesigama ku Mwoyo Mutukuvu, kubanga ye yamanyi okuteesa kwa Katonda okwo, yamanyi Katonda kyeyagala nkole, nkikolerewa, nkikole ddi, nkikole eri bantu ki. Omwoyo yabagaana okubuulira mu Furugiya ne Galatiya, ne batuuka e Musiya ne bagamba kakati wano tubuulire e Musiya, era ne bamaliriza nga omwoyo abagaanye mu ogenda e Bisuniya gye baali baagala okubuulira. Omwoyo n'atabaganya. Olw'omunana lugamba nti ne beekoloobya ne batuuka e Tulowa. Olw'omwenda Pawulo n'alaba okwolesebwa ekiro, omuntu omu Makedoni ng'ayimiridde ng'amwegayirira ng'agamba nti wunguka okutuusa e Makedoni otuyambe. Bwe yamala okulaba okwolesebwa, amangu ago ne tusala amagezi okusitula okugenda e Makedoni nga tutegeera nti Katonda atuyise okubuulira enjiri, nga Katonda abayise okubuulira enjiri e Makedoni. Ekiseera ekyo kyali ky'e Makedoni, ng'enjiri erina kubuulirwa Makedoni, naye nga Omwoyo Mutukuvu gwe balina okwesigamako okumanya wa we tuteekeddwa okubuulira, tetuteekeddwa kugenda Macedonia oba Makedoni. Kaakati awo tulaba ekyokulabirako ekyo
ekyokubeera nga twesigamye ku Mwoyo Mutukuvu okutukulembera, okutulungamya, okutulaga ekyokukola, okutulaga wa we tulina okukikolera, budde ki eri bantu ki. Enjiri yali erina kugenda Makedoni mu kiseera ekyo nga Katonda kyayagala. Bandibadde bagibuulira walala wonna, oba Musiya, oba Bisuniya, oba Galatiya, naye ng'ate si kwe kwali okuteesa kwa Katonda gye bali. Kati baali balina okwesigama ku Mwoyo Mutukuvu ne bamanya wa gye balina okulaga Mukama gy'ayagala mu kiseera ekyo. Kakati nga nzizeeyo ku kibuuzo kiri ekyambuuzibwa, lwaki otugamba nti tuleme kwogera nti Mukama aŋŋambye oba Omwoyo Mutukuvu aŋŋambye, ng'ate nze mu birowoozo byange nze mpulira Omwoyo Mutukuvu yaŋŋambye. Njagala tugendeko tulabe mu byawandiikibwa abaweereza ba Mukama bo bakikolanga batya. Mu byawandiikibwa tulaba abaweereza ba Mukama. Tugenda kulabayo omuweereza wa Mukama ono mu kitabo kya Luka essula ya 2 okuva ku lunyiriri olwa 25 okutuuka ku lwa 34. Luka essula ya 2 kuva ku lwa 25 okutuuka ku lwa 34. Tugenda kulaba omuweereza wa Mukama ayitibwa Simiyoni. Simiyoni ono yalinga yeesigama ku Mwoyo Mutukuvu, n'afuna ebyo Katonda bye yalinga ayagala akole oba Katonda bye yalinga ayagala ayogere, naye teyakulembezanga kigambo ekyo ky'okugamba nti Omwoyo andaze oba Omwoyo aŋŋambye. Si kye yakulembezanga, ye yayogeranga ekyo kyafunye okuva eri Omwoyo Mutukuvu. Bw'oba osomye mu Luka essula ey'okubiri kuva ku lunyiriri olwa 25 okutuuka ku lwa 34, wagamba nti era laba waliwo omuntu mu Yerusaalemi erinnya lye Simiyoni. Omuntu oyo yali mutuukirivu era ng'atya Katonda, ng'alindirira okusanyusibwa kwa Isirayiri, era Omwoyo Mutukuvu yali ku ye. Amakulu nti Simiyoni yali yeewaayo okubeera nga yeesigama ku Mwoyo Mutukuvu, ng'Omwoyo Mutukuvu ayogera naye, ng'Omwoyo Mutukuvu amulaga ekyokukola, ng'amuluŋŋamya, ng'amukulembera. Olwa 26 wagamba nti oyo yabikkulirwa Omwoyo Omutukuvu nti taliraba kufa nga tannalaba ku Kristo wa Mukama. Omwoyo Mutukuvu yakimubikkulira. Kati bwakikubikkulira n'ogenda ng'otegeeza buli omu nti Omwoyo Mutukuvu yaŋŋambye sijja kufa nga sinnalaba ku kino na kino na kino, oba kikyo okwekuumira. Naye kale katweyongereyo. Ku lwa 27 watugamba nti najjira mu mwoyo mu yeekaalu abakadde be, ategeeza abakadde ba Yesu, bwe bayingiza omwana Yesu okumukola nga empisa y'amateeka bweri. Baleeta Yesu mu yeekaalu okubeera nga atuukiriza ebyo ebyalagirwa mu mateeka ga Musa. Akati omusajja ono Simiyoni ku lwa 27 wagamba nti najjira mu mwoyo mu yeekaalu abakadde be nga bayingiza omwana Yesu, yajjira mu mwoyo mu yeekaalu Yesu okumukolako ng'empisa y'amateeka bweri. Awo ye n'amukwata mu mikono, Simiyoni n'akwata omwana Yesu mu mikono gye ne yeebaza Katonda ng'agamba nti Mukama wange, kaakano osibula omuddu wo emirembe ng'ekigambo kyo bwe kyali, kubanga amaaso gange galabye obulokozi bwo bwe wateekateeka mu maaso g'abantu bonna, okuba omusana ogw'okumulisa amawanga n'okuba ekitiibwa ky'abantu bo Isirayiri. Kati olwa 33 Simiyoni alina ebigambo byayogera eri abazadde ba Yesu, Yusufu ne Mariyamu, naye tujja kulaba nti teyabaga nti Mukama aŋŋambye oba Mukama yaŋŋamba. Olwa 33 agamba kitaawe ne nnyina ne beewuunya ebigambo ebyo ebyamwogerwako, ebyayogerwa ku mwana. Awo Simiyoni n'abasabira omukisa nga n'agamba Mariyamu nti laba, ono ateekeddwawo bangi mu Isirayiri bagwenga bayimirirenga n'okuba akabonero akavumibwa. N'ayogera ebigambo ebyo eri abazadde ba Mukama waffe Yesu Kristo, naye nga
teyakozesa kigambo nti Mukama ngambye mbagambe oba ye yayogera Mukama kye yamuwa. Eriyawakanya nti Mukama teyakimuwa nedda, naye teyakulembeza Mukama ngambye. Mukama ngambye oyo Mukama ngambye oluusi ayitawo. Bwe kibeera nga Mukama Katonda alina kyakugambye kitegeeza abantu, naye leka kukulembeza kugamba nti Mukama yangambye, kubanga oluusi tukoleramu ensobi nga bibadde birowoozo byo nga Mukama si yagambye. Njagala mbaweeko ekyokulabirako kiri mu Bassekabaka Bassekabaka ekisooka essula ya 13. Osobola okusoma essula yonna, kikuyamba onoofuna obugazi, naye nzija kusomako ennyiriri ezimu okutandikira nga ku lunyiriri lw'11 ku lw'ekumi ku 22, naye ze naaba nsobodde ze ngenda okusoma olw'obuwanvu bw'ekitundu ekyo nsobola okukiyitamu nembeera nga mbategeeza biki ebiriwo. Nti wano tulabawo abasomi ba Bayibuli bo gwe bayita nabbi omuto ate ne nabbi omukulu. Ngambye abasomi ba Bayibuli bo gwe bayita, kuba oyinza obutakisangamu nti nabbi omuto, naye ekya nabbi omukadde ekyo tukisangamu. Kaakati wano tulaba nti nabbi ono kale tumuyite nabbi omuto yawulira okuva eri Mukama n'amugamba agende olugendo, era bwe yatuuka eyo ng'alina okukola by'alina okukola Mukama byamutumye, naye nga Mukama yamukuutira n'amugamba nti bw'oba ogenze, ekisooka tolyayo kintu kyonna, ekyokubiri tokomerawo mu kkubo lyoteekeddwa okukomerawo. Musajja wa Mukama n'agenda n'atuukiriza ekyo Mukama kye yali ayagala okubeera ng'atuukiriza. Bw'amala okituukiriza n'ebeerayo abaana abannabbi omukadde baaliwo nga balaba, bamanyi kitaabwe yaliwo mu kiseera ekyo, naye bagenda okulaba ng'eriyo ate omulala atutteko kitaabwe ekitiibwa. Ennaku zino abaana bakiyita kubba sho, nti ngabbyeko kitaabwe sho, waliwo naye ayagala okulabika nga nabbi. Akati bwe bamutegeeza ebikoleddwa nga bisukulumu, kati nabbi omukadde n'afuba okulaba ng'ayagala okulaba ku nabbi omuto. Sinakigendererwa nnyo bw'oba osomye, sinakigendererwa nnyo ekyogamba nti yali ayagala amulabeko oba amanye nti Mukama gwayimusiza, naye munda mu ye mwalimu embeera ey'obutayagala okulaba nga omuvubuka ono ye alabika nga ye omukadde yeyagala asigale nga yakyali mu kifaananyi ekyo. Tulaba ngenda kusomako okwo bitonotono nabbi ono omukadde. Kale kantandikire ku lw'14, tuli mu Bassekabaka ekisooka 13, kantandikire ku lw'14 waga nti n'agoberera omusajja wa Katonda n'amusanga ng'atudde wansi w'omwera, n'amugamba nti gwe musajja wa Katonda yava mu Yuda? N'ayogera nti nze nzuuno. Awo n'amugamba nti tuddeyo nange eka tulye ku mmere. Olw'16 nabbi omutaddamu n'ayogera nti siyinza kuddayo naawe newankubadde okuyingira naawe, so siiriire emmere so siinywere mazzi wamu naawe mu kifo kino. 17 kubanga nabulirwa ekigambo kya Mukama nti tolya ku mmere so tonywera mazzi so tokyuka nate okudda mu kkubo mw'ofulumidde. Kaakati muwulirize ate olw'18. Awo n'amugamba, olwo nabbi omukadde agamba nabbi omuto. Awo n'amugamba nti nange ndi nabbi nga ggwe bw'oli, era malayika ŋŋambye n'ekigambo kya Mukama nti mukomyewo mu nnyumba yo alye ku mmere anywe amazzi, naye ng'alimba. Kino tukisoma mu Bayibuli. N'amugamba Mukama ŋŋambye naye ng'alimba. Bayibuli ekikatiriza yekozesa Mukama nti yagambye naye nga alimba. 19 bambi nabbi omuto n'awulira, kuba oli amugambye ndi nabbi ate Mukama agambye. Olw'19 awo n'addayo naye n'aliira ku mmere mu nnyumba ye n'anywa amazzi. Awo lwatuuka nga batudde ku mmeeza, ekigambo kya Mukama ne kijjira nabbi amukomezzaawo.
amakulu kati nabbi oli omukadde nafuna ekigambo ku luno nga kivudde wa Mukama. Kiri ekyasooka kyali kikye ng'alimba kati nafuna ekivudde wa Mukama. Olwabirimu olumu nayogera waggulu nti omusajja wa Katonda yava e Yuda ng'ayogera nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti kubanga ogaanye okuwulira akamwa ka Mukama so tokutte kiragiro kya Katonda wo kyakulagidde naye okomyewo era oliridde emmere n'onywera amazzi mu kifo kyagambyeko nti toliiramu ku mmere so tonywa mazzi omulambo gwo tegulituuka mu ntaana y'abajjajjaabo. Kati ekyo ekyokubiri kyo kyali kivudde eri Mukama. Kaakati y'ensonga lwaki nagamba nti tuleme okubeera nga tukozesa erinnya lya Mukama nga tugamba nti Mukama yaŋŋambye ng'oluusi Mukama takugambye. Kuba ne mu byawandiikibwa tukirabye nti oli yaga nti Mukama ŋŋambye naye ng'alimba. Naye ekyo tekijjaawo kubeera nti nno Mukama akyayogera. Mukama waba ayogedde naawe leka kututiisatiisa kuga nti Mukama yakugambye kubanga kikozesebwa okutiisatiisa abantu nti temuwakana Mukama agambye. Naye osobola okukyogera abantu ba Mukama basobola bo bennyini okukakasa nti Mukama yagambye ne bw'oba tobagambye nti Mukama yaŋŋambye. Okwesigama ku Mukama, okwesigama ku Mwoyo Omutukuvu kimu ku bituyamba okuzuula entegeka ya Katonda eri obulamu bwaffe ne tusobola ogituukiriza. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi. Amiina era amiina.